Aniteyira wa SB4 hasabidde abakyala abo bonna ababba bannaabwe obusungu bungi nnyo wa Misala ogenda kubanga naawe ogyerabirako mu maaso awo Rema Namakula bimutwaliddemu bw'ennaku zino munnange takyayina nnyimba zayimba okuva we yayawukana ne Eddie Kenzo nti kati ennaku zino Nyamutooro munnange ebisima byonna ye yabitwala nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ate yo fighting ya Bobi Wine wamu ne Geno Muhoozi munnange abantu batandise dde okwekola mu ttiimu ngate wogenda okubifuna maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange MC Mariachi naye muyina maaso awo olutalo lwa Liripazo ne Kingisa Hawamana byo tebinaba kugwa era nga ne Hamlove munnange maama wa mweganye oluvannyuma lw'okuzanya ebintu ebikwatagana n'abakazi byonna n'ebyalo ogenda kubanga obifuna wano ku Sylvia News Extra mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nsaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru nenga gwe emirimu gyo tegitambula mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nabo banyinjabisa ddagala lya butonde bakubireko ate wefunira obulamu bujja munange sigenda kuyisa era nga nkutandise ne MC Mariachi onono avuddeyo munange n'abuulira mu mwina abaana ab'obuwala nti topapa kuzaala lwa musajja akuwadde emmotoka topapa kuzaala lwa musajja akupangisiriza za apartment topapa kuzaala kuba nti munange omusajja akulaze famire yewaabwe oba okitegedde ekintu oti nagamba nti ebisa ebisinga oba ennaku zino abaana ab'obuwala bebeerabirira abaana baabwe olw'okuba nti munnange omusajja ajja n'amulimbalimba n'obusente oba kale n'obuntu nti obuteetaagisa gye bigwera ng'amuwadde olubuto ate nga ye olubuto talumusabyeko talwetaaga omusajja okuzaala kulungi okuzaala kwe kukola ensi y'enkya era okuzaala kwe kuzuukira naye baganda bange kino nkibagamba ne bw'ofuna omusajja ng'ajidde mu Range Rover ajidde mu Benzi akulambuza buli wamu naye bw'asalangawo okufuna olubuto si kibi naye nga tonnabazaala mwana nga tonnafuna lubuto sooka obeere taata w'olubuto lwo kikubeere mu mutima singa omusajja yeefuula n'atalabirira mwana wo ng'osobola okubeera kikubeere ku mutima nti ne bw'aba yeefudde tojja kuwekanga nga talabiridde mwana wo kubanga tulabye abasajja bangi abajidde mu bitiibwa mu Range Rover abalambuza abakyala mu Benzi abagabye ebirabo naye omukyala oluzaala omwana n'amulema okukola ki okumulabirira kino nkibagamba bannange kino nkibagamba tukoye abantu okubonaabona sooka obeere taata w'olubuto lwo nga taata w'omwana tannalabira kubanga ebisajja biswaza byebye MC Mariachi bw'atyo munnange waabuuliridde abaana ab'obuwala nze n'abaana ab'obuwala tuli tuti we mugwa wengwa kuba nange ndi muwala baddiya naye nga omanyi tugenda ntufuna abasajja ne batulimba liwe omusajja ajidde mu mmotoka ogamba n'akulaga ekyapa ky'ettaka n'akulaga famire nga balinamu kasente kwegamba omuwala n'okyamuukirira n'ofuna n'olubuto mu butali budde bwalo oba mukitegeera ab'emikwano so nga tunafuna lubuto sooka weepime muntu n'omusajja ze agenda ndabirira paka n'omwana wange oba bebbe bano abafunisa embuto ne batusuulawo so twebeeremu abaana ab'obuwala munange eyo nga nkugjeeyo nkuze butereevu paka ateewa Anteiro manyi ennaku zino ali bulala ayambala bwereere engoye zayambala tezigatta yeekozaakoza ebintuntu so abaana bo tebalwawo batandise dde okugamba mbu ayinza okuba nga yayiga okunywa ku mwenge nga gwe gumuggyako munange ne yeekoza ebintu ngenda kubanga mbatuusako wano akatambi manyi ffe twagala nnyo ebintu eby'amazima wano ku Sylvia News twagala bintu bya bulimba bwate gundi yaŋŋambye sokola bakatambi nkongere mukazi wattu oba kati omwenge gwe gwamulagidde nti bw'oba oyambadde booti oba olabika bulungi ntala SB4 weebikke mukwano weebikke wakula bubi olina akabasito totegeerekeka wakula negalaale abantu mulina ekintu kyemukola nga kikyamu tosobola gatta ebintu bibiri omulundi gumu n'ogatta depression n'ogiteekako n'omwenge mugenda ne mugamba sinanyinza bwe nnywa omwenge nfuna otulo munange ogenda kunywa omwenge olaluke okole ebyekisiru ate ogenda okudda mu nomo sensezizo nga wamaze dde okwokesa kati laba omukazi omukulu ku kitiibwa ensi kyekuwa laba bwe yagenze ne yeeweebuula
laba akabasito gye kali mukwano wakula bubi ge mazima agakaawa tokkirizibwa kwambala bikini tokkirizibwa wadde kwambala kintu kiraga mu birugo akabuto koka kakulinga akagundi akasiwa kamalwa nalongo mutala SB4 mukwano webikkeko oswala ekitiibwa ensi kyekuwa egenda kuweebula kati obwo obuzibu bw'okubanga oli depressed olina emikwano egitategerekeka bannange bw'oba oli depressed stay indoor sigala ewakaawo sigala mu njuyo mwabatamivu abanywi b'omwenge gunywere wakaawo naye buli lwogenda okufuluma wabweru buli kyokola ogenda kwokesa ate ejjo mikwano gyammwe gye musanyuka nabo mu kaseera nga muli depressed awo we babaagala naye nga wetutuuse bo munange ba social in-laws tebalwawo okuwa amannya kati batalesedde okugamba nti ennaku zino Anteira ayinza okuba ng'ayiga okunywamu omwenge abalala depression ya musajja SB4 munawe omanyi agali mu nkubo mbu yamulekawo n'ebirala bingi naye olunaku olwaleero ono omukyala yennyini gw'olaba omanyi abuzaabuza ennaku zino leero osobola omulaba ng'ali mu kuba muziki yenna ayambadde bwereere busabusa ate olunaku oluddako n'omulaba ng'ali mu kusaba ali mu kutendereza ali mu kuba ttendo leero muyina mu maaso wano basweetheart ng'essaala gy'asabira abakazi ababba abasajja b'abannaabwe ng'eri bagiyita vaawo mpitewo era nkiwa buli mukazi yenna awulira eno essaala ng'omusajja gw'alina katonda wange nga yatwala omusajja ataliwuwe katonda wange saasira sonyiwa mukama n'omusajja oyo mukama eyatwala omukazi ataliwuwe taata saasira sonyiwa omutukuvu w'abatukuvu taata saasira sonyiwa mukama amasawo ge tuyingidde saasira sonyiwa mukama wetweraguza wetukumya ebyoto bya bayaali taata saasira sonyiwa mukwano gwange taata tusonyiwe Yesu tusaasire Yesu tusaba kusaasirwa Yesu tusaasire otusaasire mukama tumanyidde ddala Yesu nti gwe bona otusaasira ogenda kutujjako endwadde mukama ebadde yatwetimba ogenda kutujjayo mukama ogenda kulagira embeera yaffe eteeke taata tusaasire Yesu tusaasire Yesu tusaasire taata waliwo abasumba abali wano mukama nga bakumpanya emmemme yange weyakemewa onsaasire wenadde emabega nembusabusa amanyigo mukwano wajja mukadde kenyini ke nali nkwetaaga mukwano n'onsobozesa dadi nkwebaza mukwano olw'abaana bange mandere baliyanda Yesu oli mutukuvu oli munene mukwano oli mukulu mukwano oli mukwano omwesigwa. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Osalide dad. Osalide obutukuvu abatukuvu. Osalide tata. Osalide kabaka. Oli w'amaanyi. Nanyini maanyi nanyini buyinza. Oli mukulu, oli munene. Oli kabaka. Taata onsaasire katonda wange mukwano gwange okkirize taata okkiriza amatendo okkiriza okusinza taata omubinga alwana manyi nawo Amina tweyanza Anteira ate kulisaala yaffe akomereddawo bonna abakyala ababba abasajja b'abannaabwe abatali baabwe nolwakuba naye abuzaabuza leero amusanga ali mu church ali mu kusaba essaala eri gye bayita vaawo mpitewo kyokka ate ogenda okumusinkana ng'ayambadde obukete bw'engoye ate ali mu ndongo kwegamba naye waayi tugendera awo n'essaala nenga nkuvuze butereevu ewaali yanisikire munnange ono n'avuddeyo n'ategeeza omukulu Diamond Platinum amugambye atya amugambye Diamond Platinum, I'm coming to Tanzania in 2 weeks. I will come pick me up from the airport. Kati simanyi mwanage oba Diamond Platinum oba agenda chukola Alien Skin kyasabye ne simanyi munage ejukira Alien Skin jogenda si Uganda eyo Tanzania oyinza okubanga abaana bafangoni oyinayo batono so munage tuleke musajja watakunona tobinyigiramu nenga nkuvuze butereevu munage eri pazo muna masaka munage ne mwabananga bimasaka mwabachi panenga mulemerako nnyo liri paza alemedde kukingisa leero no munanga azena kawowo amugambye basebe byokunaba biganyo tugenda tuwunyiriza atisiko wekubeka perfume ne munne masaka munago ofachi omusajja muleke ekisibo kigwe then mulyoke mudemu mwesabule neno n'okuvuma omuntu nga nayita kuliko bannanga akutunuliza kyamu kuba nze bakubidde nabadde nze nagambye abanyankolo bayimbira akamwanyi oba bowe wabadde tosobola kuyimba mata wabadde tosobola kuyimba muzigo
watosobola kuyimba eshabwe oba ekitiribiita akyaneerijjako situdda era gwe olumba olunakutta lunnabe bakugamba kuyonjo wala obeere muyonjo tebantu balina kyebakwagaza bwe tukwatira wamu ojja kunaaba otegeera kubanga mwe temwagala kwerabirira ne bwogula akawoowo n'okekubira omwaka mulamba ogula okakekkereza go and go this perfume you will know how much it costs go and go genda okagule mukama akuyambye abantu bakuyambye olinnya ku nnyonyi kigule Liri Pazo ye munange tanaba kubanga ate olutalo azikiza wakati we ne King Saha nenga munanga abantu bagambye Pazo soko lindemu akisika ekisibo kino kigwe omusajja ali mu kisibo ni naye era okyamusonso na omusonso n'okuva Kagera akasoka paka Kaviri akasembayo linda ekisibo kigwe nenga munange munamasaka munange nga omulowooza alekera ate Fabi Masaka munange nga twanyize ngana fete tugokwa munange ebyo nga tubitadde ku bbali nkuvuze buterevu paka wa mwana mulenzi ono no TikTok amanyikiddwa nga Hamlove amazaka banga ono omulenzi nga yekoze ebintu by'abawala ayina ennyona gyanyolamu emimwa olwolumu ayambala bugomesi olwolumu obuteeseeyi n'omusanga ayambadde obuviiri kugamba ali awo abuzaabuza ne munange maama we amaze n'amuzaalukuka abantu batwalira ku maama w'olugamo nti munange omwana wo yayonooneka ayambala bintu by'abakazi omwana munange n'abyegaana eri maama we kati maama we yamaze n'agwa ku TikTok akawunti ye n'alaba omwana gwe yazaala nga yono omwana gwe yekuliza mu ddiini n'agamba lidda gwe sikyasobola kubeera naawe wabula kyengenda okukola kankuzaalukuke kyesaagala kuddamu kuwulira erinnya Hamza omwana Hamza yantuuse yantama omwana owange gwe nakera ku makya n'enzala ayinza kyokunfuukira ekizibu nanswazaswaza abantu onakubira akugamba omwana we yafuuka kirala omwana yafuuka kino oli akugamba biri nga ntandika ntya okubeera n'omwana bwatyo gwe nakuliza mu ddiini saagala kuddamu kuwulira kigambo Hamza namukuse kubanga ekisooka mutuuziza emirundi egiwera nga muga nti mwana wange obusiraamu tebugamba bati buli omu akugamba kino akugamba kiri kati saagala kuddamu kumuwulira in fact ekigambo ekituufu kye nina okukozesa Hamza namuzaalukuse naye nga mazima ddala lwaki omwana owange gwe nakeera ku makya ne neezaalira atuuse okunkabya amaziga mazima ddala Mutupulika abanga ne mugamba Hamza tonswaza nagamba nedda sibituufu bampayiriza naye nagenjira omwana yeekoleza mu vidiyo n'akola bino n'akola biri mugamba Katonda wange wabula Hamza toddange ewange toddanga mukukubira simu aye newuliro gyekola njagala okibuwa giwulirize takubira simu kubanga tewera bakubidde zijja kumukwata naddamu kunjega kigambo kyonna kirungi nazaala abaana bangi kambere nababinezaala essaawa yonna wookola ebitajja muzaddewo akwegaana muzaddewo omukaabya amaziga munange ono omuvubuka abantu bangi bavuddeyo nga bamugombamu obwala abamu baali bamanyi n'okuba nti musiyazi munange n'atugamba ye si musiyazi era n'atulaga mukyala we era n'agamba nti buno obuwiivu bwakola ng'ayambadde oba ebiteeteeyi oba engatto zaakola busikati bubulawuzi munange bya mukyala we ne maama n'abakyala nabo bazira nzoonomba nadduka dda mbufumbo naye nga ye maama we amuzaalukusa agambe kasita abaana yazaala bangi kati ono waavaako kasita abeera asigazizza bali abagenda omunyiga ebiwundu naye munange abaana twekumeekume tetunyizanga bazadde baffe kubanga abazadde be bakatonda b'oku nsi buli omuzadde ow'omukaabya amaziga nawe oba togenda kubeera mirembe mu nsi eno ebyo mbivuddeko munange nkubuuza butereevu paka n'alaba dda ewa Elijah Kitaka munange mbaguddeko eyo nga balinoone yakuyimbira tulimu Edeni eno munange ow'ekibala ava piisi munaye nga bali eyo babadde bali mu kunywa ka kofi konzo waage kambayiteko ng'atabalabye naye era nange neekanze embyogedda nti olugamba naye nga nyongera obbajjukiza abantu bange abaana ba maama Bikira Maria ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokuna tugendagenda ekibeho tugenda kukomawo e Uganda ennaku z'omwezi nga 27 kino kyenjogeraku gwe wenna guli mwana wa maama Maria okitegeera munange jangu tubeere mu ssaala jangu tugende tulamage
tubere mu ssaala empanvu ey'ennaku 3 bannange oba olina bintu nga byakukwata oba tofumbirwa simanya bizinesi ezitambula bulungi ate munnange olina omuntu gw'owalana oyagadde okusonyiwa biganye munnange weekwasiza simanya neyiba akuloga gyatugende wa Mariya osomesa pule obeere ne mami omukaabirire ogenda kuvaayo wamma ng'oteredde bulungi nnyo babaana tebalina magezi simanyi biki ebyama Mariya mubitegeera oyo ye muzadde mmekete agwe wabi n'ewalungi eri omwana we ndowooza munfunye bulungi so gwe wenna ayagala okugenda osobola okujja ku WhatsApp yange ne twogera ebisingawo oba n'okebera ku nnamba y'omukyala weeri awo ate wamma naye n'akubuulira ebisingawo munange sigenda kuliisa nkuvuze butereevu paka wa Saddam Makebe onono ng'asinziira Dubai munange gy'abeera eyo n'ayogera ebigambo ebingi era gwe Katikkiro ate gwe Museveni biki munange abantu abasinga abadde bamuyita mulalu kubanga abadde batera omusanga ng'akwata vidiyo ezo nga yeekalakaasa mu kkubo naye munnange agambe iba abantu abamuyita omulalu bamuyite naye nga ye ekituufu kyaliko akimanyi atunnyonnyodde obulumi munnange bw'ayitamu n'abaana ababeera e Dubai bed space nga we zibayisaamu kale ogenda otunula mu nsonga ye nga ndi mukola zino vidiyo nga bwe njikola kati naye ng'ola ndikodinga lyeri ku bbali nga nze simanyi ekyo si kikulu naye kikulu kiri nti yenna yagikoze akulaga nti nze ayagala kubitagenda bulungi mu ggwanga lyange ate ndi mulalu namba 2 sina byakola wasina mulimu abikyani simanyi bwe nebuliza nga buli lunaku ffe bannayuganda wa gye twajja comfortability mu mbeera mwe tuwangalira gwali e Uganda tamanyi bate Dubai bwe tuwangala eno ebed space gye mbatereddewo obutanda busatu ng'obw'essomero mpulirize kyannaku mu luumu ey'emitwalo 10 e Uganda tusoma abantu 20 ku 25 mu butanda bwemwe mwe tuwasiza tuwamu ne bakazi baffe mwe tukyaliza wenkulisa ogulu katanda waggulu ne twesabula mumbule wegye mwajja comfortability mu mbeera mwe tuli okuta okulaba ng'ayogera ku bitagenda bulungi ate Uganda etereere yaba mulalu nze munsonyiwe omutima gusula kyaddono n'ebirowoozo kyo mukinsonyiwe naye njagala kumanya comfortability we wagijja gwona 2 nnomo okujjako bbaga ku munayingira luumu nga mulimu abali mu kwerya ate wali emmere eno bakuba nnyimba za ggwanga eno fooka evuga ate waliwo afuluuta ono 2 nnomo nze mulalu abyogerako bwe tolaba nga bana Uganda batama na boto z'amazzi kunywa tutamba na boto za kirovuzi wano ku ddungu abaana b'obuwala bye mutambula nabyo bye bijjudde mu buli fuliji eri mu bed space kirovuzi lwaki n'omukwano gwalemerera omukwano tulanga bali emmere ya Idi ku lusaniya bwe munasaba omukono mu lusaniya bane mutamulanga tebiri nnomo tebigana bannomo mpaka mwana simanyi kale nze kangume mbere omulalu ndi mulalu wachagula ni periodi ino manza kunsirisa kuntisatisa dembu nswale musima kuchi inza Sadaman nganjuka batubanga mbato 25 mu room ogatako neyo kubiri kwa sababu bedroom 2 tugana mutoye mu abantu 50 abantu 50 tugene mutoye mu nganzo ngatako samuze mulalu gwe mulamu nze bana tekisoboka tekirisoboka byani soboseruli ne kati ngaze Sadaman Makebe ndeka nawe amakati gwa bitegede Saddam Makebe bwatyo munnange awadde ensonga ze lwaki akola vidiyo ezo ng'alinga ng'ayomba ng'ali ku kkubo abantu abamusanze ne bamuyita omulalu ne bagamba ekyo kireekana buleekanyi kyogeera waggulu munaye kasita ndowooza ensonga ze kati muziwulidde bulungi nnyo mbu yayagala nkyukakyuka era bino byo byakola tajja kubikomya antiru nga enkyukakyuka ezze mu Uganda munnange bwe tweyongerayo ewa Rema Namakula Eddy Kenzo ne mukyala waffe ono omupya minisita Nyamutooro munnange mbadde ntambula eyo n'ensanga abantu nga bali mu kugeya Rema Namakula ono Mama Maria mumunange yagwa okuva we yava ewa Eddy Kenzo mbu yagwa n'ennyimba zayimba tewakyali n'omu ayagala kuziwulira naye mbu ate Eddy Kenzo ye gamba yaleka ebisima mbu n'agenda ewantu wo awatategeerekeka mbu yaleka omusajja ategeera okuva we bayawukana bonna Eddy Kenzo kati ye muyimbi mbu n'abeemu mu Uganda mbu kati buno obudde president advisor kyokka mbu ate president w'ekibiina ky'abayimbi bwegamba bingi bye bamwogeddeko ng'akatambi w'enkayina maaso wano wansi n'ofumiitirizaamu n'ojjukira nga Rema Namakula my sister yali mukyala w'amaanyi nnyo wano wansi ku ground ng'alina fan base y'amaanyi nga ne mu music industry icon y'amaanyi abantu baagala nnyo Rema Namakula bwe bakitegera nti bedetinga ne Eddy Kenzo abantu ne bagula emitima gyabwe ne bagiwa Rema at free of charge ne bamwegulira ne bamwagala nnyo ne bamusupportinga naye byonna byakyuka olunaku Rema Namakula beyawukana ne Eddy Kenzo n'anoba
naye Rema mu rigimu y'okwawukana ne Eddie Kenzo yakola akasente. Rema yafuuka owakabi, Rema nga bookinga sente nyingi, Rema n'afuuka inspiration ya buli mukyala, n'afuuka motivation ya buli mukyala ali mufumbo ng'anyigirizibwa nga Rema bwe yali aclaiminga. But what goes round comes round. Essawa ya Rema akoze collaborations ez'akabi, akoze music y'owakabi ne My Brother, pitch eri ne influence eri yasooka ekyaganye okudda mu music we. Temuli mu momentum. However, nti mukyala wa amaanyi segeza kumujjonkera nedda n'ekituwe ky'okuyiga. Eddie Kenzo okuva ku lunaku olwo yafuuka UBC. Eddie Kenzo bamulabanga omusajja atamalaako atena busobozi mu maka ge, ayimiddwa n'okumaintaininga amaka ge omukyala n'amuddukako. But guess what? In a period of time, Eddie Kenzo yafuuka presidential advisor, senior presidential advisor, n'afuna omukyala nga minister. Eddie Kenzo awadi akyaziwangula. Eddie Kenzo music career ye ekyatambula bulungi. Eddie Kenzo ye musajja kati akutte fulaga ya Uganda. Eddie Kenzo n'afuuka president of federation. My Brother, omukazi bw'obeeranga naye ng'amanyi nti wa kitalo, ng'amanyi nti wa amaanyi, era ng'amanyi ebiseera nti akwemba buyambi okubeera naawe, era ng'amanyi nti oy'okuvaawo okwe ojja kugwa, mutaagende, osanga y'aba asibye emikisa gyo. Nze ngenze for God. Awo nno we tutuuse baddiyale omanyi bagamba kyolabye omukyo kikusama wuuno mbu munange Rema Namakula okuva we bayawukana Eddie Kenzo yagwa ne bannanga abaana bakuno mutema omugambo. Omukazi alina love commissioner wano buli kanako abeera ayimba ku mikolo ne mugamba mbu yagwa. Kale bannanga omugambo mugutemye mbu Eddie Kenzo yalimu ebirungo mbwera kyovulaba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne General Muhoozi banage bantu bange ekigenda okubeera omulingi kyani kya Bobi Wine kyani kya General Muhoozi. Kati oba ani agenda okuba munne banage era nga bo bati Muhoozi bawuliddeko nga bali mu kutya nga bagamba nti munnange omusajja ayinza okubagundula enkambwe nenga ne bati Bobi nabo bagamba wati akasajja katukuba kwegamba wamma tuliye awo gogwawa oli tiimu ki oli tiimu General Muhoozi oba tiimu Bobi Wine nenga ngenda kubanga ambalekeraho wano Calvin Kanja yate nga bawe ebisingako era nze kamba sibulire wano omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala kuwe n'agala Business Extra. Bye ne General Muhoozi essaawa yonna bano tugenda kubalabako mulingi. Generation promoter Nobati Events ye Motegesi aŋŋambye nti bwe katagirya bano agenda kubategeka kololo. Omwana Nobati aŋŋambye akyayogerezeganya n'abakololo. Ku lwa Namungi w'Abannayuganda yagala okuwitina ensinga nga generali akuba ganja maani KO. Banange mbadde n'olugendo olugenda mu Australia okunoonya emirimu egy'Abannayuganda naye ndusazizaamu. Bangambye ekikonde kino kyakubeerayo mu bwangu ddala kubanga generali alina olugendo ayagala ave wano ng'omumwa gwa ganja maani aguggadde. Abagamba Muhoozi mujja kumulaba is a man of action. Era ssaawa yonna agenda kuba akuwa ebibyo. Anti struggle we mwagizaawo. Kuwa bitalina makulu makulu. Kasita watandika okuwa bitalina makulu makulu. Ate wali otandise bulungi ng'obuzibu bw'eggwanga obwogera lunie. Ndiye President Museveni. Kasita wadda ku mutabani we.
kati otandise kusaba ziringi naye agenda kukusabula n'enjaga agikwamule. Era genfuna okuva mu nkambi yaffe eya PLU bagamba nti generali akakasizza Jeno Muwoozi ayise ne personal trainer we amwongera obukugu obutalwa nnyo na muntu mulingi, amuyigirize buli obukodi obw'ekitemu obusobola okuba Weedman n'asesema amannyo mayiro 8 yawe tulaga. Naye nga generation promoter esimu yo njikubako oba oli mu office ki naye mbadde njagala owa abantu updates kuwa wootuuse n'okubookinga ekifo abakulu we bagenda okwekuba.